akadde ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olunaku olw'eggulo era nga eziweredde essaawa 3 ez'okumakya. Tulaba nti ebibuga ebisinga obungi byafunye enkuba. Ekibuga nga Kampala kyafunye milimita 2.8 so nga ate Arua yafunye milimita 1. Olwo Kabale yasinze okutuwa enkuba ennyingi nga yafunye milimita 17.5. Bwe tulabako ku kifaananyi kya ssemugenzi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya, tulaba nti ebitundu ebyo eby'omu nnyanja Nalubaale byabadde bya kiddedde nga mulimu n'enkuba, olwo ewasigadde akasana ne kaaka nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde bya kiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba era nga kino kiviiridde ku mpewo ezinyogoga nga zikunta nga ziva ku sserwandula mpewo ayitibwa Mascaline nga zidda mu ggwanga lyaffe, ssaako n'eyo sserwandula mpewo ayitibwa St Helena ku Sseguyanja Buyindi asindise empewo nga ziyita mu bibira by'e Congo okudda mu ggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira okufuna enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko mu Kotido ssaako n'eyo mu Kasese gye tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo tusuubira Namutikwa enkuba ng'ali mu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 3.1. Mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 2.4 so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 2.7. Bwe nno munnange asuubira okutambulako tukubiriza okutambula n'engoye ezibugumya mu budde obwo. Bwe tugendako ku bibuga ebirala mu nsi tusuubira enkuba okutonya nga yeetobese muno okubatuka okw'eggulu mu Lagos ssaako ne Nairobi era nga n'ebbugumu mu Nairobi lijja tuukira ddala ku Celsius 2.5 so nga ate mu Johannesburg tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 2.5. Eyo mu Tokyo tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 2.7 era nga tusuubira n'okufuna enkuba entonotono. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sula bulungi, weeraba.